Ya Nakai Anet nga nafunye obuzibu bw'okulumbibwa abantu ne batwala babba bange babiri, omwami wange yennyini ne muganda we. Ng'ettaka lye tuliko lya Bishop Yona Lwanga omugenzi. Kaakati bwe baatutte bali ne tugenda mu kkooti ew'obulenzi ne babasalira ku rimandi. Ettaka lino Bishop Yona Lwanga ye yaligula n'atuteekako tubeereko nga bwe yataazaala famire ye yali abaana be. Nga waagula agamba gwe gundi ne gundi mugende ku ttaka lino, gundi ne gundi mugende ku ttaka lino. Kati ffe kuno n'akwata baganda be babiri, nze ndi mukyala waabwe, n'atuleeta tulibeereko. Bwe waayitawo ebbanga n'afa. Kati ne wabaawo ku bantu oyatunda. Bishop wano yanunulawo bununuzi wa jjajjaawe. Kati eyasikirako ku jjajja mukyala n'atunda. Bishop n'ajja n'anunulawo n'asasula abaali baagulawo. Ekibanja n'akizaawo era n'agulawo mu bibanja ne mu ttaka. Kati n'awaawo baganda be babiri mu Seerisa ne Mbanda kugamba nga be bakuumira famire. Tukuba omulanga nga tukubira pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni, Mama Nabbanja atuyambe kubanga famire mama wa Bishop naye waali wano. Tetulina kye tugenda muliisa n'abaana n'abazzukulu, abasajja baabatutte bali mu kkomera. Tusaba ofiisi ya pulezidenti eveeyo etuyambe ku kintu ekyo, tukwatira abantu abo abazze okusaanyaawo ebintu byaffe. Ikazo zirimeka? Eka ziri eka 15. Nimako emmwanyi, ebitooke, kasooli, muwogo, bijanjaalo, lumonde, vanira ne ovakkedo ne ffene. Nkubira omulanga bonna be kikwatako bataata b'abaana bange baveeyo mu kkomera kubanga enkwata gye baabakuttemu teyabadde ya mazima. Buli gwe kikwatako annyambe anziruukirire. Tugende. Erinnya lyange nze Kayongo Lawrence, defense w'ekyalo kino Mayirikiti Nyimbwa. Nafunye kikangabwa olunaku olwokubiri nga omutuuze wange bazze nakazi n'abatuuze n'abaana be ne famire ye ne poliisi nga bayina emmundu ne bajja nga ffe nga LC tetulina kye tumanyiiko, ne bajja n'amaanyi agayitiridde, ne bajja ne bayingira ebitooke ne basaawa emmwanyi z'omutuuze wange, ebitooke buli kimu baakitutte nga buli bakola ki bwe baagala. Poliisi bw'ogituukako ekutunuulira kyamuli, naye tusaba bekikwatako President Museveni ne State House mutudduukirire. Ekifo kino mmaze kuno emyaka giri 8. Ekifo kino nze okuva lwe najja kuno ndabawo Bishop ne famire ye, kati ng'ebintu bino bajja babituulamu nenga mu kubituulamu nakaza ayinako akafo katono nnyo ate kakayanira kiwulira ate nga nako kali alaga yakasasula naye Bishop yakasasula naye nga yagamba tasasu ye oli aliwo yali yakuumawo bukuumi. Erinnya lyange nze Robert Nsubuga bangi bamanyirira Dibayo naye bannaye tusaba obukuumi okuva waggulu kuba ekitundu kiri ku bunkenke. Chairperson mukyala Ssekiyanja tetumanyi biki bye bakola kuba yabadde omu kubadduumira okujja basaawo ebintu byaffe. Chairperson omulamba eyandikiikiridde ekitundu kyokka nte gw'owaayo ekitundu kyo okisaanyaawo kiki? Abazze saawa ebitooke bazze na mmundu, emmundu tuzimanyi zirina tukuuma kyokka nte ziyigganya buyigganya bantu kuva ku ttaka. Amanya agange nze Mwami Ssemakula John nga ndi mulirwana wa mutuuze wange ono. Nanyoleddwa nnyo lwa mutuuze wange kye yaguddeko era ne neewuunya nnyo poliisi n'amagye okutusigamu obukyayi nga bakulembeza emmundu okujja okwenyigira mu buvuyo nga buno, kubanga bwe nabadde neetegereza abantu bano kyandaze nti gisowa eggombolola
teyakifunye mbuzibu wali n'okujja okutuuka ku kifo ekyayononeddwa kuba y'omu kubavunaanyizibwa ku nsonga ya security era teyalabikiddwako wano. Kiyamaani w'ekitundu y'omu teyafuddeyo nakakati essaawa zino weetuli naye kiyamaani atakola ki taliiwe, ekiraga nti ekintu kino kiviira ddala waggulu. Amannya Najjuma Aneti nanyoloddwa nnyo olw'omutuuze waffe okufuna ekikangabwa kino okumusaayira emmere ne basiba bbaawe ne bajja ne bamusaayira emmere gy'abadde ajjamu ekirabirira abaana mwabadde alya kati saawa zino talina kantu konna. Tusaba obuyambi gavumenti etuyambe ejje erabe omukyalo ono ekyokulya emuddukire mu kyokulya. Tusaba Maama Nabbanja oyamba abantu bangi tukulaba jangu oyamba omukyalo ono ali mu buzibu ali mu bulabe ne Chairman tamufaako. Chairman okuva we waguddewo ekikangabwa kino tannalinnya ku ground ekiraga nti ali mabega waakyo. Nja kuba ku bempi baba bagambe mugende mwogere ne mugana nze nja kuba ku bempi. Muleke. Kati kano kafunirawo omukisa ne bakatwala ne kasoma mu byokusaba kweza. Nabanja jana akatwala. Kino kimaze okunywa n'iki. Oyo ye ssezaala wange taata wa Bisopu omugenzi Kibirango mmere kizadde ki. Ono ye ssengaawe namugamba Jeneti. Oli ye ssengaawe Manjeeri Nakkungu. Bano eno be bajjajjaabe. Yaja mu mutwala we. Tufungiza kuno kola ki? Ndamo kutubuzabuza bobuzabuza tutaga bintu tuteekamu nkola biddamu tuteekamu.
Ono asobola okutta omuntu. Ngendako. Wazijja kugombolola. Okwogera ebyo tomanyi bantu maanyi gye baagajje kujja kukandaho. Ani agabawadde? Gano ge maka ga bishopu eyaleka ku kyalo. Kati ekyabamu ku batuuze bajje. Difensi jangu.